tukkiriza ate tugutandike n'ab'ebyokwerinda nga bano nno batudde ku ssomero lya Old Kampala Senior Secondary School okusala entoto butya bwe bayinza okuba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka mu biseera bino eby'eggandaalo. Era mu lukiiko luno mwetabiddwamu n'abantu ba bulijjo era nga abakulembeze b'oku byalo gye basinzidde ne basaba aba Polisi okutuukiranga mu budde bwe babeera babatemezzaako ku bitatambula bulungi mu bitundu byabwe. Abakulu okuva mu Polisi basisenkanye abakulembeze b'oku byalo mu ggombolola y'e Rubaga okusala amagezi mu ngeri ki gye bayinza okumalawo obumenyi bw'amateeka mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Bwetandika ebiseera bya Christmas oba festive seasons obumenyi bw'amateeka bweyongera. Omuli abantu abalungi nga beeteekerateekera okuba nti bajaguza bulungi naye n'omuli abakyamu nga nabo beeteekerateekera okujaguza. Olukiiko luno lubadde ku ssomero lya Old Kampala Secondary School nga lukubiriziddwa abakungu okuva mu Polisi n'omuntu wa bulijjo. Mu lukiiko luno abakulembeze b'ebyalo babuulidde abakulu mu Polisi ebizibu bye bayitamu naddala mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Beekenga kolagana bulungi ne LC babwe tuba tugitwalidde emisango si bantu batwagitwalira misango nga teffe twali bali tugituulamu ate Polisi yo neekolaki nebimalire ku Polisi. Bano era bagala Polisi okwanguwa amangu okubadduukirira ku bumenyi bw'amateeka singa nate babategeezezzaako. Okusomozebwa kutuyinza osanga tulina enkwanguyirwa waba baddewo obuzibu bwonna okwanguyira ab'ebyokwerinda nga Polisi n'amagye okuba nti batwanguyirawo ensonga nti obumenyi bw'amateeka bubeera mu bitundu byaffe era mu bifo byaffe. Soba obanga obadde okuba omulanga ekifo ky'okwerinda kyonna kyonna aba Polisi n'amagye basobola okuba nti basobola okwanguyira. Tugendagenda omuganda ekintu n'abasirikale nabo bantungamu. So komishona tugenda kwetaagayo miitingi endala nga ghetto structures ng'erimu bakoordinators bokka boba oli awo bonga bo balina bwe beetegeera era basobola okubuulira ebizibu byabwe nga bo netulaba engeri gyetukwati tetubalogeramu eddagala. Wabula omukwanaganya wa Polisi mu Kampala Anatoli Muleterwa alumiriza abakulembeze b'ebyalo okubikiriranga ba OC mu bitundu byabwe abatakola mirimu gyabwe. Stages ezabodaboda zetwogerako ezimu ku bo nga mwe muli abavubuka balumyanza misera na kino era osinayitawo eba kyama n'omutaye kyama olwaleero yali okukumye naye abaana balumutya ne bakusinga obulo naye nga ate bakusinga obuda ebamu ku bakozi b'ebikulu. Oluusi Polisi bwebeze okukola operation yayo oluusi nabo ne mubatemera obuda. Obumenyi bw'amateeka n'amateeka gakolako n'okusirikira abakozi b'ebibi batulambise bulungi singa osangibwa nga naawe mukozi w'ekibi omulimye ekeggere naye amateeka gakwata. Polisi esabye abakulembeze bano okukolagana nabo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Tulaba nti mulimu abantu abagenda okuva mu maka gaabwe bagenda awali essanyu oba mu nkuuka nga bamuzuulira oba mu kyalo n'ate ne baleka ebyobugagga wabwaka. So tubakubiriza nti mu biseera bino mubeere basaale okulaba nti munyoza ebyokwerinda bw'oba ovaawo wakawo laba nti toleka oba tolagajjalira makaago kubanga amalindirizi we gali bajja kukulinda ate bakubbeko. Mu biseera eby'ennaku enkulu naddala omwaka nga guggwako obumenyi bw'amateeka butera okweyongerera nga Polisi erabudde abantu okubeera nate obulindaala ku bannakigwanyize abaagala ebiwedde. Bya Kyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.